Saabalangira mu Bwakabaka bwa Buganda Godfrey Musanje Kikulwe alabudde bannakigwanyizi bonna abeesomye okwesenza wamu n'okuvaayo okunyaga ettaka ly'amasiro nga kw'otadde n'eryabalangira nti balyekamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga essaawa yonna lyakudda mu mikono gy'abannyiniryo. Ono okulabula bw'ati asinzidde Nabbingo ekiri mu tawuni kanso y'Ekyengera bw'abadde asinkanye abatuuze okuva mu byalo bina nga bano babadde basula ku Tebuukye nga beeraliikirira nti bandisengulwa essaawa yonna ng'abalangira b'omutuba gwa Ssembizzi banjulidde Ssaabalangira enteekateeka ey'okutaasa ettaka okutudde abatuuze abasuba mu 5,000 nga litudde ku yiika 1,000. Abawera 5,000 kubanga liwezaako yiika 1,000 mu 116.4. Abatuuze baloopedde Ssaabalangira engeri gye bazze bayisibwamu abantu abeeyita ab'ekitongole kya Buganda Land Board abamaze ebbanga nga babasolozaamu obusuulu oluvannyuma lw'okunoonyereza nti ettaka lya Ssembizzi. Nalabako ebbaluwa ewa akulira balooya bonna aba Buganda Land Board ng'ate ebbaluwa eyo egamba mbu ettaka lya Bassembizzi. Bano bakiikidde bassentebe b'ebyalo ensingo olw'obutavaayo kubayamba ne batunuulira kyansimbi kyokka nga basabye Ssaabalangira okubataasa. Byanfuna bo okuva lwe twatandika ensonga eno tubadde twagala nnyo okutambula nabo, naye olw'okuba nti ekintu kino bye bakibaddemu be batunda be basoloozaamu busuulu. Bachairman b'ebyalo tewali nsonga gy'ojja kusolovinga nga tukwataganye nabo. Era balina okutegekayo miitingi lwakiri babayite bagane buganye okujja. Abalangira ba Ssembizzi okubadde Sewava Robert ne Ssembizzi bagumizza abatuuze nti teryajja kubagoba ku ttaka kubanga ensonga zino zaatuuka dde wa Ssaabasajja nga yabakwasa Ssaabalangira okuba omulungamya waabwe era nga ensonga lwaki asitukiddemu. Twagala bamanye nti buli kintu kibaako bannannyini kyo ng'ebika ebirala bwe birina ettaka erya bwannannyini bwabyo naffe lino byaffe ng'ab'omutuba gwa Ssembizzi. Tusuubira Ssembizzi kugoba batuuze ku ttaka lye. Wano Ssaabalangira Kikulwe wasinzidde n'alambula enteekateeka ery'okutaasa ettaka lyonna ery'ennono wamu n'eryabalangira ng'agamba nti si bakuganya muntu yenna kwewaŋŋamya ku ttaka litali lirye ng'alabudde n'abo abeerimbika mu kitongole kya Buganda Land Board okuyisaawo ebyabwe. Ebintu bye byakusanywa Bwakabaka nga twakyali mu kulembeza ebintu byonna ne bikyama byonna byali bitambula obulungi. Kakati Bwakabaka genza okuddawo nga bingi ebyasoba bitwagala okuzza ku nnaaka ne ku mutindo. Kinajjukirwa nti tuzze tukulaga abatuuze b'e Nabbingo nga balajana olw'abantu abatiisatiisa okubagoba ekyawaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okulagira Katikkiro Charles Peter Mayiga okuyingira mu nsonga zino nga yalagira aba Buganda Land Board okuzza ettaka lino mu mikono gy'abalangira aba Ssembizzi. Ettaka lino bijja kuggwa mirembe kubanga kati tuyinza gandi kakati mutwe gwa Ssembizzi gwabidde Ssaabasajja yatwalako ettaka. Kiswaza nnyo Buganda. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Agalero.